Inside Story Uganda, real source of political updates. Kumafia yabo je bayina. Ye mukamugero yabula. Nabuno gwakatalabikanga. Era mugero believes nti bali London bali danze njogera ne mugero. Naye mugero abayabukana ne babiri abakazi abagagga mu bafeeko. Omukazi omugagga ayagala kakati oyo babiri alabika yimiranga ne mukubo nakubira Museveni jambo. Yenga babiri alowooza nti bw'obwasa system eri eyedde ey'obote. When you marry the drive over the president, even your authority ejja kuyingiza w'ebintu. Yes, this is a new system. This is a different system. Registered. Ye Mama Fina tagoba. Ne Mama Fina agoba. Yani atagoba. Gundi ono mwenyinaze ati yetakimanyi. Ono bomitani yatuto musango mukoti okugenda bakoro obubi. Omukyalo ali mukonde mukambala. Bomitani naluki. Nabukera doesn't know nti we are close relatives. Singa ya namukubira n'essimu n'atagikwata. Naye Nabukera yajja omusajja mukwano gwange nnyo yamujja buyekwe. Ng'omusajja alina essomero successful man n'omuwasa. Omukazi oli yali mugumu nnyo. Ye ono n'adduka mu ssomero. Nagenda n'omunoonyeza obula omuvuka oyo ewaabwe. Kyamuddusa mu ssomero li? Anti awasizwa omugagga mulabu ebyomukazi babibyo omugagga we yamugoba n'addayo omukazi. Omukazi yamugaa nti owaayi essomero twali wambadde ate nafumbirwa dda kati onoobeera musomesa. Naye ndaba muganda wange oyo ng'atambula nze atambula ayogera yekka mbeekweka. And these people babeera katoka nti mugerwa babiri tamuyinamu baana abamuyinamu abaana babiri abalabirira abalabirira kubanga Yesu yali emu ye akwagalamu baki kiri kyakola ki kyaggwa. Era ffe bwe tuba tusoma intelligence tubala abakazi mu intelligence kasola mu mukazi ng'ebyaffe tabikuwa aba ayagala ofe olyombega kasita abikumba. Nkubuulidde bwe tuba tusoma psychology ne intelligence batubuulira nti a woman respects her body than us. Sex occurs inside a woman. Ekitegeeza a woman is very mindful about sex. It occurs inside her. Ekitegeeza nti ye ayina amindinga body ye but ye aba ayina mission. This is why in Europe you see a number of divorces. Nti ye kakati golooza nti oyinza okuwasa omuyimbi n'abeera naawe anti omuyimbi ono ayimba ennyimba ez'embaga nga bamugatta kakati adimissifyinga kadaali ne gawuni okitegedde. When you see Nigerian movies bafumbirwa bwe bawasa oyinza okulowooza nti omukazi oyo yakebaka ku basajja 10 kubanga noona amuwasa mama buli mukazi omukadde afuuka maama we buli ki kati in the process you demystify kino ekituufu kale kansoke nkuwumuzeemu omulungi omulabi waba naye muganda wange naye omusajja oyo yalemerawo owasamuna ate owasamuna yatandika ne hambo we namulabako ng'akuba ebifaananyi ku mikolo yaliwo bifaananyi. Many people don't want to know their history. Namulabako ng'akuba ebifaananyi mumanyi oyo omusajja kakati owokubiri ye kojja Kimbowa ono eriye likole owalubalula buli asimanya x simanya tebiri mu x byolimba simanyi nagenze China nagenze mu America wano awe nyini ye Kimbowa ayina obuzigo obuyumba bwe buli 10 bibiri kigwera wano namulaba n'omukandala gw'ebisumuluzo kigwera wano ekya Kimbowa si kyabeesigye kiggwa leero awe kigwera kigwa lero mbwe omanyi boogera abo obawulira kubukede obawulira kulezolezi nayogera ebyobusu n'omuganda yigwa kwa mu mupiiki naloka xx simanyi ladies bund simanyi ladies to speak omanyi omuntu ataasoma ffe tubalabirawo ebigambo 10 nga mulimu Olungereza yotalugwa buli dakika ateekamu atabikamu kasobola baba ku malaria bakola ki ababeeta abasawo badokita baani abeera mune xx and otegera ono mufu kubanga bakwata yakagambo aka naye eri Kimbowa ali practical
likolerawo emizigo gye bwekiri mumugendeeyo abawe emizigo n'obuliri alaba n'omuzigo anti ye kikolerawo si kyabeesigi kikiggwa leero ekyekimbowa kiggwa leero tugende ku Masaka mukulu tamali mukuliko Masaka Masaka nga baba ate nze mune bankubira essimu Masaka mbadde naye abantu bangi and they know nti nsobola okutuuka ewa muhoozi nabagamba because for me nkozesa nnyo obugero nti similes zikuyamba to communicate to ordinary people zikuyamba bakitegeera mangu. The problem is nti bwe batakitegeera ne baga nti obavumi. Nze nagenda mu kalulu ne mbagamba nti mugamba tuli mwenda. You are fair to choose one, but you choose every day. Mu decisions in your daily lives, you choose every day. Bw'oba oyagala okuzizika ettooke oleeta kalitunsi oba gasiya. Bw'oba oyagala okukomerera ennyumba oleeta gasiya oba kalitunsi. Bw'oba oyagala okutinda omuggo oguyitako emmotoka oleeta nkoma oba amapaapaali. Kakati omuntu agenda mu palamenti alina kuba nga mwogezi. Mutwale Kasiru Matamabbuuku era baleeta Matamabbuuku. Nono aliyo ekyotera Matamabbuuku. Nibaleka gwo omusajja omwogezi yandi. Ate nze bafaako. Nze okumanya ndi am a very arrogant man. Nagenda ekabira eyo bampayo n'omukazi nno naye ne bampa condition nti ate mukulu we yalina okujja akola emikolo wano baali bayima amusiiga omuziga nga obulya mukazi omwe mwanyoko anjoke nze nalina obululu naye omusajja namusanga abantu babiri basatu benzijukira bantega ow'ebigenge ng'engalo zamulya ddambu wankawate mu ngalo n'enkola bwe. You see, the man is arrogant. Nze nkwate wabigenge mu ngalo onfe nga sinafuna nakalulu nensanga ekisajja nga ebinnyo byonna byajjula dde obugolo kinywa kikola tekisenya bakituusiza wali kyokka ku ndeko bwana mirundi yangu nnyo ku ndeko yange namugamba bwe sobola kunywa naawe nze sirwala. Is very arrogant ng'ebyo byebakozesa sobola akalulu tekasobola. Haji yeesimbyewo w'abasiraamu essejje liva nga liva kutema mbiji wamma gwe haji wamma gwe haji tolinga bali haji n'agula omwe kalulu kikani. This is why nze mbeera ku mikolo egyo abeemupi be tulina bonna baana bato be baali basobola okuzannya katemba oyo especially in Buganda bonna baana baki nuupu yaleeta baki nade natudde n'ambasada wa Lebanon. Uganda's ambassador to Lebanon. Yes. But to get a perception. That man found me very knowledgeable about Lebanon. Kubanza mwe nonyalishaji. Kuonde ku Lebanon. Nti ffe bwe tuba tunoonya ba investors Lebanon tetujogerako. Naye mu West Africa ba Lebanese. Lebanon yali ensinga nnyo. Abantu obukadde 14 aba Lebanese bali bweru. Mu Lebanon mwasigala mbona. Abantu obukadde bomeka badduka bukadde 14. Emuntu yabaddusa. Abagagga baagenda. Ne basigala abanaku billioni ezi. Abatasobola kufuluma. Naye ate kakati wano mu Uganda nti Uganda timanyi nti Lebanon yeyina ssente. Erina ba investors. When you said the West Africa Lebanese, East Africa bayindi. Bebaliwo. Era nagambye omusajja naye simanyi. Ekimu ku byapa ebyasooka mu Uganda Sapolo Kagwe ekigula ku Lebanese businessman. Aba Lebanon baaliwo wano. Naye ffe twali tumanyi ku mulembe gw'obuti nti basingasinga. Ababbi tumanyi ba Senegal n'aba Nigeria. Ku mulembe gw'obuti bagambanga ba Senegal. Bebakafulu. Anti ensi erimu 150 million people ng'amafuta babba mabbe. Ekitegeeza every Nigerian is aggressive. Era Nigeria yensi eyina embassies mu nsi yonna. Okwata ku Nigeria bavaayo. Buli wamu we bali. Kubanga kakati where you go to Brazil. Brazil era abantu nga milioni gundi 15 milioni. Naye 50 million badduka fu bava Nigeria. Ne bagenda ne basaba.
baddugavu kyobona nti no Brazil esinga mu baddugavu ayina miliyoni nga 15 naye abaddugavu bali miliyoni nga 6 era bwe twasomanga geography kabatuga nti Brazil tulaba Africa bwe yakola bweti ng'ekisambi kyente Latin America ifitinga mu Africa akati ffe tukitegeera ti when you study who has created muhoozi nababuulira nti omuku unakwenda kola kizunza lutwe okukuba muhoozi n'aba monitor kikyawa muhoozi yes mwempita omulalu kubanga omukaye kale kutwala 5 billion liise mugundi ya Museveni n'abayita Museveni yabayita nabaga nti mirundi aliwa if this man wants to accept Masagotoni nkukube bukubi do I become a madman when there is 5 billion that is passing into my world nakalemanga alinga omugugu nenalwiso mwasomaki nakalema yasekanga simbusa mukantindi z'amagi nalwiso mutemanyi nalwiso nalwiso yafumbirwa omusajja nga munubbi nga muwala muto yeyina bbaawe bayawukanira Juba ye n'akomawo nekyovula yali w'amaanyi mu magye yafumbirwa omunubbi yali mu magye yamwokya amagi kyovula bwe yajja kati nze kasamala okutegeera nti gwe wavaawa nze ngenda okukulumba mamaze okukolako ki nti nakalema kaali kawala nga katunda sumbusa mu kantini z'amagye yatundanga naye ngaali smart and Museveni likes smart people n'oyo omuwala yabeeranga emabagawo paka ate omwana azalibwa mwenyina bwa Museveni n'agenda mu covid n'atandika okugobayo abantu n'aga nti oyo omuwala yalwadde covid mbw agenda kwesimba ggulu genda yolabe ng'ono omuko yalidduse omuko singa yadduka dda bwojoze bwejeko bizinesi yawe nabuleegi singa yadduka dda ono mulamu wakano I want to treat the whole nation kuba katandise okusokola abantu kawambye amalwaliro gagubirukwa oyo bali mukwatire oyo omuwala oyo kabusenga alabikako wulira nabaga nti waliwo abafere aba omufere kanzu ng'ali Mmengo n'omufere saati kabaka amuwadde obwami kabaka amuwadde akasente nekababagana nekabamalamu lwaki tamuyitayo munni ne bagenda bategese emipiira bategese okudduka babunyabunyamu bubiina bw'abakazi noono omulangira wadde oyo waddukana bugenda babunyuma mu bubiina bw'abakazi kakati amuyita alabe kabaka amuwa obwami kabusenga abaganda tuleke tukubawanya nze nababala I'm very calculative. The day they attacked Muhoozi nategeererawo bakwata banna Kenya ne babaleeta wano oyo kizunza lufe n'omuko bakamala bamonita these idiots these monitor idiots ne babaleeta ne babawa billions to make a Muhoozi an international comedian. Let monitor deny it that a man called Kamarati yava Kenya. Katatulo kiba mwagala mufula comedian. Nga bamuwandika ebya umuko naye namubuuza nti nze nkimanyi. Waliwo lolo gyokola. Let me tell you. Nkuluma bwe bamuwamba eggana yagenda neighboring country ndowooza oba Ivory Coast. Kakati yali president wa Ivory Coast. Neighboring country, I'm not specific. Namuga nti beera vice wange. The man said I'm not a national. Nkuluma siriwa ggwanga lyo bajja kugaana okumpa obukulembeze. Amerika eyinalo atazalibwa ku ttaka lya Amerika tafuuka president. Bakisinja ono we California baani tebazalibwa ku ttaka lyaki era ekyovola nti Obama baavayo bamulwanyise. Buli president wa Amerika ayina ebintu ebi okujjako Trump omujamani. Trump ye mujamani? Trump is a German.
naye yazalibwa ku ttaka lya Amerika tavangako omu Ireland bagiyita bati waliwo Ireland bagiyita batya Scotland nene endala Irish Republican Army abo abalwana abakatoliki abalwana buli president wa Amerika gye yava ne Obama yagendayo nga ayinayo jjajjaawe ate nazaalibwa mu nsi esinza abasiraamu obungi maama we mu Malaysia kubanga abazungu bwe bakuba Twin Towers Amerika bayagala tuhiiro ne bakatuleete Hussein Barack Obama abantu basanyuka nnyo mu nsi yonna nga bakubya Amerika ate musiraamu bwe bamala okuyitamu buli president wa Amerika bamuwa pastor we ne bagaa nti tukoze opinion poll 60% of Americans believe that Obama is a Muslim ne bamuwa pastor nenge kino bakiyiseemu baleeta amanya gaji bali abasajja babala kakati kankubuuli omukasikira atya sezaalawo nemutunuulya ngabuyiwa olwanyisaani nkubuulidde kino tekikola ffe Abaganda omujjwa abajjwa tubaagala nnyo ewaka okujjako mu modern times tewali maka ga Muganda mutaabeeranga mujjwa why nti even if my sister ng'omwana yamuzaala ku musajja mulala ne bamukyusa remains nti wawwe that's why Baganda twayagala nnyo abajjwa tu Muganda does not omuntu we tusinga okuzira mu Buganda obutakola naye emikolo gya nsonyi oba gya bufumbo kale si mwannyoko kizibwewo kizibwe mwana wa sengaawo takwatibwa mu kiseke why singa teyali mukazi nga yali musajja yali badde taatawo kati Abaganda batula libaga nti no omwana ono ajja kujerega omwana waani kuba bakulyanga wajjajjaabwe agenda mwayizoleetinga nti omwana wa sengaawe wa mamba ekitegeeza si wuwe Omuganda n'akugamba era Omuganda yagulumiza senga walabako akatooka akavuma senga waako anti kikabeeranga akakozimbi akajanjala akavuma senga waako oleme mweberekako ndi kuba mukazi taatawo so the Baganda mystified the senga n'omwana we kakati ffe Abaganda twatunulyanga ntugamba omujjwa ye mwana wa mwennyoko buli maka gabeerangamu omujjwa kuba nabagamba nti ekigambo omujjwa kiva mu luziba omujjwa ayijula enju who cleans the house yabasala ku migwa ye ebibamba bya wakati bikolaki si waawo omujjwa bwe wakwata mu kisibo omuweerayo sente tagenda kukola ki. That's why I tell my children to reach these people abalabira ente zammwe abalabira enkoko zammwe nga nafudde bo tebagabanawo kakati ate ekizibwe taliko misoso ate kizibwe tumukwata mu kiwato omwana wa sente tusobola mukozesa byabufumbo kakati ate bano Abaganda sekitulege ndi mwennyoko olwakugambako nosongoza emimwa ng'ate alifumbirwa nti brother w'omuwala amupressurizinga nti nakugambako nosongoza omumwa tolifumbirwa but ate mwannyoko era bakuga kyotalya ogera ekigabe naye Omuganda nakugamba kumanya Abaganda mulimu abagwa Omuganda akugamba nti ebite byenkanankana okwenda ku nnyoko yenda ku nazaalawo nazaalawo kasaba muvumbagira abagwagwa adduka buddusa amawano kagudde tayogera. That's why for us banazaala baffe tetubeera nabo ffe Abaganda nazaalawo ne bwoba zeyekweka bwekwesi nazaalawo tumuvaako mabega nga aswinginga akabina ne bwogamba omukazi wo nti nyoka akusinga obulungi omuli w'embuzi wamulabawa kyobala nti ffe Abaganda obwavu tubutya nnyo tukugamba ffe Abaganda tukugamba obwavu bukuyisa mwannyoko omugenyi nti omukazi agenda neyewera sukaali oba kinti ekali nayo omugenyi omukaalya nkoko. So when you turn yowamuko into omugenyi then you a poor man talidde nkoko nti Omuganda akugamba nti gonde nti omuko omwava atomera
amera amayembe andi bwemuba mutambula mukuboka omukyalo nolaba nazaala oba yena akulaba asooka okulaba mune yayingira ensiko zamukota ntomera kati bwaddayo kanibanga sera avuddewa ti omukoba adde tantomedde oyimiza amayembe kakati ffe abalina ziruma mye tutuula nabo omugagga talina buko banaye omuganda balinga banyankole obukote bukwatira mu motoka obukote bukwatirwa abagagga nazaalawo omutwala obukote bukwata profession omulongoosa nazaalawo ng'abadde akyali muto omulongo naffe tulinga banyankole obwolo ni bubi obwolo nimbwa obwolo ni bubi obwolo nimbwa obwolo ni bubi abanyankole batya obwolo naffe abaganda tutyo niye omusajja nakwavooza nakulemerako emyaka 2 bukati kajja kazonzo nja kubenye tujja kubaganira ku mikolo gya muwo ate gwe bulira abayina ente omuganda yakugamba ompita mugagga nina biraalo byante ewakalimpaka zakalimpaka ziggwera mu saazi buli babwe butinga enkaaga egula ente bebaganda liyola teri muganda yafa mu myaka gya 5 nga talina nti yes bwe bugagga anti mumwadda mukulima emmwanyi ente emwegula sente mmeka kyovula nti bano abasajja babinyi bakasajja okubuli wekabeera kalusu ali luddawo ate nawulidde ebisajja ebisiru naye bannaye ebikinjajo byomukampala bisiru kankubula ebikinjajo byomukampala okumala bisiru bagenda ne balimba Museveni abo abaana mbwe enyama bagiteekamu faludoni nakubabukedde lekakuba faludoni ekitegeezaki eddagala lyabafu ekakanyala bukakanyala ate eweza kiro ate nebikeera kumaki abakalere tutuwadde enyama kubukedde amazobakuba amazobakuba erimu eddagala ekya eddagala lyabafu Museveni omukooto yali ayokola enyama monopoli n'amatabyo naye enkoni eri emmanga wano nkoni kumata n'ennyama ate mukoza ajawo bwe yajoga ensi yonna namaginumu Museveni yamuteeka tukiyita Museveni encouraged his mukoddomi to embark on self-destruction mission nga ye takimanyi nimali okwajoga ensi yonna kano kakizunza lulwe kakati nikubuulira nti ekyebusiru kye baakoze ne balwanira e Masaka nabagamba nti you are marketing Muhoozi kakati nange bamumaketinga nnyo porogulamu nakakala zijjako katabanika kajiji kakati kazungu mwana gwenja kubemunyi ku mukolo gwa Muhoozi ngenda bamanyo nga kujjemu kasajja gwe wajjangako porogulamu zange bakaleti kati kajja kabuuza abanenga kanfulume nizo kati kule tujja kubaganira ku mukolo nakalabye kajja ngako yekwese kasajja gwe wasokoola abantu ne mulani abantu abali kuwadde obulwa basokoola otwogezaki kalenzi gwe akalenzi kano kava ku mikolo gya Muhoozi nja katikkuli ekisigaliddimu abakayita katikkula ngumi kadde ewa munne bwako omukooto gye babadde nga bajooga ensi eno bakubamu kabadde ba obutambi abaana 1500 babatira e India nga bamala obutambi mbuyina ngenda bakuba obutambi nga muwoze Hague mukimanyi nti bawoze Hague ICC yabawozesa mu Serena kakati kwamba kuba musiriki akasa kasajja gwe vamulale zaffe kasajja gwe ndikuyola nga Muhoozi tannejo nkukuba ntweyininga kati engeri gyenkayola nkayola babe nkakuba bantu oli mu training gende ewuwo webaka wasokoola abantu obadde okuba porogulamu zange mubadde mukuba Muhoozi kasajja gwe otunonyaku tebayinza kulonda musika atunda bijja dasi ekiganda strategy wakuba tebabimanyi kakati nti abantu bategedde politics is perception bwolaba Muhoozi nga atambula omanyira ddala tukiyita politics of symbolism webali era bangendere baŋŋamba agenda kusula mu state lodge e Masaka yalisuzeewa kwega omulangira bw'aba yagenze Masaka
embeera nemukwata bwasula mu lubiri mukuba endulu ulire engalabi z'emitwe n'emitwe ekigino n'emitwe ekigino bana mitwe ekigino lwekitasulayo kati ono gadimba nga yogeze masakana ngaoliyo omukolo ono gadimba yawasa ekiwangala gadimba oyo tasula mu lubiri. Yes, what's there and he's there n'abaana be kakati bwegenda osula ewamu. Yes, you see, for me kyobalaba nti bano era nabagambye ab'e Masaka nti munnaddiini tataasaba okyasabo muleke nuupu bajooke ffe tulinda banajja mu kyaki ate bajookeze e Masaka nti balwana bwanika kalina obulevu obukalinga embuzi bwanika sooka oyogere baakuwa ssente bwanika oleete embuzi enjeru kasajja gwe bakuwa sente oleete embuzi enjeru ne baba square miles 3 esemba bule bwanika mbuzi yiko wapi mbuzi pe yiko wapi ayogera ekibwanika bamugula dda najavuganya president abanupu ne bakasuulirayo mbubakaita kagezi bwanika ne semba eguya baba wa bilioni 6 bazija wani wakakwezire baleese embuzi nakwezo nekaleesa tumwebaze embuzi gwe omutamivu n'omusiriki abasiraamu tebamujjako bujulizi ddiini bwewanika wafa dda bakugula n'obuvanyobwe talina bwanika tayogera mu bantu fe abaganda tukugamba nti ekiswa kiba kigenda okuggalira kivaamu ebingazamba ebingazamba obimanyi byebiswasaswa ekibiina nga kigenda okusaana bwekivaamu bingazamba abatuufu enswa mutunulya ekiswa nga kigenda okuggalira okufuluka kivaamu ebingazamba ebingazamba si nswa bifaanana enswa biba bisnopu mufulumamu bingazamba buli kyoli ekyogera kingazamba tubiyita bingazamba ekiswa kifuluse ate ffe mu byobufuzi tukugamba nti omuti ogwo omukyamu gwe gulemera mu kibira buli ejjogula abawumeme olujjogula omuti omukyamu gwe gulemerawa n'ebyobufuzi bwe biri kati bwanika talina gyalaga yabba sente z'embuzi yitayina tayogera mu bantu yabba sente z'embuzi abadde agenda okuvuganya bwa pulezidenti eyali akulembedde okuddemu naye mulwaki mubikola ebintu ebyo nti Bukenya noddayo ofuuka advisor manga akaddiye naye tannapama mu ya Bukenya tusome ki kati Bukenya anoonya sakubuulira nega nti abasiru bawano oyo yingini gondi Abani Waligu yali musajja mu ministry y'oboti nga minister mu government y'oboti minister of energy naye tewaliwo ddamu neegi naye bayita abarasha bayita Waligu bamujja mu cabinet buli waako mu cabinet y'oboti mwalimu abasajja babiri waliwo Tariq Aziz nga yayo commissioner wa Uganda e London nga ate minister wa state for foreign affairs yavanga e London mu Uganda Airlines buli wakosa tunajja mu cabinet Tariq Aziz n'omubaka wa Uganda eyindi yali musingasinga of Ugandan extraction nti baleeta abayindi bateeke wano ssente abayindi okuva lebalaba amini nga bagoba ne mutabalwanirira tebalidda nabana benalimu bakwata katongole bamumanyi eyindiya bamanyi bajaji ne bano bamadivani tebabamanyi Museveni yakwata muwala wa madivani oyo muwala obaali ludda oyo anti Amini gwe yali ayagala okuwasa n'agaana Amini gwe goba abayindi akakawala kamadivani kamulijekiti ngaako kawala kamadivani no was rejected by era waliwo omusajja mu West Nile yali gundi provincial gundi governor n'awasa omuyindi Museveni yabaga nti abayindi mubaveeko temumanyi bwe basiika chapati kakati akakawala kabala kamadivani
Amini yali agala okukabasa ne kagaana. Kati bwe kati naye kakulu nnyo kadda. Era bwakatudde bwe kati kawona kamadivaani. Mulembe gwa Amini kakazi kakulu. Kakazi kakulu. Ate ekyembadde nkugamba nti tebabamanyi. Buyindi bamanyi tata bajaji n'omulala bamuyita ni basatu. Kati obole tebamumanyiyo. Ne bali bamadivaani tebabamanyi. Abo bafuuka banna Uganda. Abayindi badduka tebabategeera. Abasajja bali abayindi bamanyi bajaji waliwo omulala bamuyitaani basatu. Kati gwe if you get Katongole thinking that it is Indians kyova olaba nti Obote yalina abayindi naye era tebaakomawo. Mu 1981 Obote yaleeta etteeka mu palamenti nti liizi zonna zaakoma okutambula. Weba ani wayina liizi nga ya myaka 9 oba namweta bwe yamugoba Amini n'abagoba baazimalayo. Obote yaleeta etteeka mu 19 teeka erigamba nti liizi zayimirira ku lwa Amini lwe yabagoba, which means this man has additional years. This is why Sebanakitso yaswamirira polisi eri ku Bombo Road. Yes. Kakati abayindi bakomawo nga yagizimbamu. It was Museveni who solved the matter. Now abayindi polisi endala. Naye ate Sebana yavumanga Museveni. Naye ate abayindi batugamba nti Amini yali abasasula. Ate bakola custodian board Nkambo Mugerwa ne Rule bazanya Amini. Bali bagala kumubba. Bamubba anti custodian board. The party the custodian board custodian yani. Bote bamubuli abana bakume byabafa ababbi. Abavubuka abagisu bali mweye yabafeyo. Haye mukukwana banna mwantu ne bababba. Ebagitani ekume byabafu. Abavubuka abagisu basalira ddala embalu bali mu office eyo bakwana banna mwantu ne bigwawo. Yani bisu kwani wavubuka mikwano gya bawawula basajja. Tugende mu office nze mbagamba nti to die interstate kitegeeze damage ziriwo mwe mutule mu family lwaki muleka owago ntajja kuseka kale mugendeyo kase mubeeramu namwandu omuto basajja bange baliwo ewandi misota general basajja bange bagisu babala bakwana omukazi omukadde namwandu abagisu abo abali mugondi nze mbakubira amasimu nga nakyenjagalayo nembaga gyemuli tigyetuli mukyawaga tuwaga mwasala embalu namwe ekiri mu bitongole bya gavumenti mukimanyi Amini bamuzanya ndeeti miteriyo abayindi bategeera nti bagenda kukomawo Kampala olodi Kampala omuzikiti gwa odi Kampala twaguyitanga nga tugendayo bwetu nga ngendayo kunoonyayo amawulire naye nga gududuma bwe buti ogwo bamaliriza omukadde lwaki akakaana yagulemera mwe baali balese emaali yaabwe bagisimira wansi era bagusaba ne bagamba gundi azimba omulala kakoza yalwana nnyo naye ne babazimbira omulala ne babotola wano ebintu bye babirekawo wano woteri Equatorio musajja ali Canada nalaba nga woteri ye bagikolaki eyagula woteri Equatorio yali alimba yate gimanyi nawe ekoma musajja naava Canada najja wano nabaga nti eno woteri yange musima omuleta abakugu okuva emakeri abenjazi musime wano bamutasanga mu bifaananyi byange. Yes, but these Indians bagenda Canada ne bagendawo bankyazako mu kibuga kiri London Kirigonde Bungereza kibuga kiramba kyabadduka wano. And how did they go there? Omusajja oyo w'ekibuga ekyo yawa order nti abayindi abagobeddwa mu Uganda tebalinya mu kibuga kyange. Kakati bo ne kibayamba destination abayindi bonna balaga eyo. I visited them. Waliwo kakwano kwange kafa kali kwogera nnyo kalina packaging gundi company muyinza nemikisa mingi kuwa siri mubbi. Yesterday newunyiza Hajati oyo wa Boulevard mbadde ndudde omulaba mwennyinaze nga ndudde omulaba so the woman came kumpi kuvuka mzesagala kufukamiza bantu ku mikolo naye namuteera nagenze nemwetondera nemugamba mama mbadde sikutegedde Hajati tuludde nga sikyamu
kubanga baali baagala okulwanyisa wooteri eno enjirwanirira. Ono omukazi omulaba ono nabagambye ekintu kimu, monitor is disquisited ono beti kamya n'engalabiye omanyi bwe baba baagala okumisifaayo laba beti kamya bamuleeta mu quotation. These idiots, how many times have you received the money as whistleblowers from this IG's office? Gasiya monitor gasiya. Monitor, you have defeated them. Monitor answer, the distractors of Among answer one thing. Is Among the only person in that set ezo? Bonna bazina. Having failed to deliver, bakolanga ab'omu kyalo. Abantu b'omu kyalo bakola bwe bati. Bagenda ne bagamba nti abaana abawala mubawe ennyama embisi. Bafumbira abaami baabwe. Abala bagitwala, abala bagirya. You are reducing the money, the meat in the common saucepan. Eyali badde gabulwa abantu abaki. Kati eri ennyama tebagikozesa, bagikola batya. Bagirya and they come. Mugenda kuswala. Ate ffe Abaganda tulina bwetu opana Omuganda yagoba obwolo. Obwolo nimbwa lwaki? Ffe Abaganda kasa mubeera ku lumbe. Nga muli mu lumbe. Kasa bamala okuteekako omusika. Mwenna abako mujja nebyemuleese biba ate aleese tebamuwa. Era olumbe omusajja Omuganda kampabuulira olwaleero mukazi we naagenda mu lumbe ewaabwe n'otagenda naye waliwo omukolo gwagumala ompita mukazi we wali ojabizizaako olumbe. Ensiisa y'omukulu w'ekika yokka yeetunula mu mulyango zino za ffujjo. Anti Abaganda baati olumbe tikatugeze tebaagala kwabya lumbe lw'amaziga nga bakava emagombe batutereka engalabi evuge kakati ensiisira mubeeramu efujju nti abakazi 10 baba bakibatuusizaako munaabulamu abiri bo baali bamanyi menstruation period nti waliwo abaali bamira contraceptives mulumba omwo enkulu ensiisa y'omukulu w'ekika yekka yeetunula mu lujja zino zonna za ffujjo weziyitako oyinza okugamba nti waliwo omuti gw'endegeya ogulyawo endegeya ezakasa naye yes you see these people I'm going to help them to understand Chiganda wisdom nti bo baati olumbe ne bategeera nti how olumbe lujja kutuuka ekiseera lukola ki. This is why ab'emmamba baatuuka ekiseera ne beewasa bakola kuwano kuneerema ne babinga ne badduka kati batuuka ku bizinga Abaganda ne bagamba nti ag'emmamba gali eyo gabunga kyogera mukulu w'ekika ky'emmamba ye gabunga ako g'emmamba gali eyo gabunga omukulu w'ekika n'afuuka ki langa fiisi yesinga obunene. Why? Bwe baatuukayo baatunulya ne bagamba nti bwe tuteewase tuggwawo ab'emmamba beewasa. Oyinza okusanga gundi nga nsubuga nga ayina nansubuga anti baatuuka ekiseera ne baga tuggwewo anti kabaka yabawa limelight n'abegundi beewasa abenga binabo beewasa anti ekiba namwe mulimu ebika bikako kago nakabugani naye kakati tekyembabooza enkima ezize mufaanana nazo ate zo ziwasa biyaayo ziwasa nkima zinewaazo naye you see you cannot fight it. You look at the wisdom bano ekibakubye tebalina wisdom nti abantu bawano balina belief mu mawulire. I've defeated the media nti we must ask ebintu bino byonna ono yabikola yekka having failed to deliver government yakola ensobi government bwerema okudelivaringa neerabanga abantu baye abagenda ku mukolo babasaba babasaba yo kyeyakola neddira ofiisi za gavumenti zonna pulezidenti alina sente zagaba vice president alina sente zagaba prime minister alina sente zagaba speaker alina sente zagaba deputy speaker alina sente zagaba gwe neewuunya ye chief justice
naye azina za azigabira balamuzi ba tawuni kiraka abatalina mpale oba abajulizi ababuliddwa sente ezibadde. How can a chief justice have money to dish out? Atambula ne family y'abantu bana Bahamas kusala ndongo. Kyova olaba nti ono omukazi alupo era nze mbeewuuna bannanga alupo yavuma miyingo oyo alupo nze miyingo musasi mukatuliki singa nagenda ate oba nze nagaana ebyawo nze omwapa atenkana miyingo nadda ewaffe nentuula ninga ndi Museveni agambye ati do you know how to write? Museveni has humiliated me to the bone marrow. Namuta nga nyabo bamukuba nantwala ku jirikiti era nasanyuse nenabusa ye jirikiti aligana. You cannot tell us that the former press secretary can get 1.7. I'm at the level of a Minister of State. Museveni should understand this. Let all of us reject it. We reject 1. We are a spokesperson of the president is rated at the level of the value. Bwagoba minister n'abatwaliri milioni 15. Advisor wente afune milioni 3. Advisor traditional cows. Ewange tobireeta yo kiriza eranja nize president alinyinga contract yange njagala mubeere I hereby renew your dumping not appointment appointing atenze mbafaako nze buli alinyinga contract yange jipuse embwa yange yefuna kubanze 1.7 mbwa yezirya atenze ngana okusairinga nge embwa yange kasabiri kamyalimbu nja kujja nayo nene bweru oyo yazirya uyo yazirya kalirina n'ensubuga ng'agenda e Rubaga ng'akola fundraising kakati omusajja ng'abeera excited yali balina percentage gye bafunako mu percentage ow'ekitiibwa kali nno njagala kgenda kalina ali akyalina emikolo gyakola ki yamuyimiriza nawo ng'ayogera njagala kgenda kuba yasonze akatale sente nyingi kalina namugala ninda emikolo nja kukuwa n'emmotoka ekutwala emikolo bwejagwa kalina ali yakwata omusajja n'amutwala ku kifaananyi kya Bikira Maria musabe sente oyo gwe tuva okusondera sente. Yes, you cannot give me 1.7. There is no advice of the president who gets $300. Embwa yange yezirya nga bali advisor wente ayina milioni aga traditional how to preserve traditional cow mukisiga nze bano kyemba nenyako nti Bukenya gwayina buli kimu okomawo bakuniemu bakufuumulemu enagisa endala. Are you saying omukazi ya divorce ng'okomawo kitegeeza bakyusizaki empisa era mukunya tusaana omukuba ennyo kubanga agenda kuteekawo okujooga abantu tiwuyo akomyewo. A woman who shapes the husband's character and practices, the one who does not come back like me. Nine good yakomawo ni space yo zakazi niba mu advice naye mukubite kakati yagenze ku status entuufu. Yes, nimu munakomawo. A person who moves backwards among the Chiganda culture is a wish. Anti kankubuulira anti ye Museveni takuta ayakoleddemu okujoga nta sijja kuva ku bwakidoli nfuuka ate toilet paper mukombe n'omuvuliyero kubanga omuko yankuba ayina emisango giyeza tajja gyenyamu. I told you. Yes, if you agree to move from the matrimonial room, you are going to sleep in the sitting room. You are a visitor. Yes, from the sitting room to the boys' quarters. You are a house girl. Then from the sitting room to the kitchen. Then you are a bag of charcoal. Basikati kutwala mukabini bakuni gani rawa no nagana okuva mu kisenge. Yes, I knew. Lwaki oyina obulamu? Sinza genda yo. President waliwo ya kushumiliating natandika ekyo walijja kwa nalingenda kufa nga mange bamukubi. Museveni asked him, do you know how to write? As a bayizawo. Walijja kufa. Okimanyi walijja kufa. Have been here for 14 years. As your spokesperson, doesn't my job involve writing? No, you can't humiliating Nagama.
bwagwa mu ntebe zatu waddamu nagenda newaffe mu byewaffe nembaga nti nabagambye ab'e Masaka nti bwolaba ffe abasajja bakulu nga tuyize wa mubuuzi mwegendereze nnyo waayi ffe musajja mukulu agamba nti mwanule emmwanyi ng'omusana gwaka aba enkuba agirabye volas wisifa nti kakati ono omukyala Namyalo yavumye bano nti babbi waayi Namyalo abaakolera bwereere bwe babanga bantu tebawandiise bantu ng'ayagala Museveni akomewo kifiiridde wano omukazi bamugyemu nabaana kakati oliita waaki Namyalo is correct okuvumagana agali ku secretariat baziridde nago kagezi kuba ye Museveni yakitegedde tigali ayido kagenda kunga nti kali ayido kanga bwe gabbe Museveni sente z'okubba nze gwe yazimma zokka Museveni namusitadinga aliko nesitamufuna mu sente Museveni awulira bubbi bwokka bwayagala I'm telling you go to Museveni and ask for something ekirimu amagezi gwe tazikuwa somebody told me mu bino byabakazi ebiwedde waliwo omuntu omu Museveni abakazi bamubbye miliyoni 600 abeeyo gye byabadde 600 baalututte naye ng'abamukolera tabawadde gano olwazini buli pulezidenti alina ekizibu ki for me am a honest man nalaba nga abazze muzeeyi njagala kwogerako naawe they get dividing salaries eyayogeddere Museveni amwongeza I don't have twabaganda tumanyi mukama we yakola ki naye tuyinza kumpa 1.7 nzogere ntya you are humiliating me abaana bakola mu gavumenti abalala bonna wetwojoganze sijja kugendayo mukye mutye mulowooza baganda tuli basiru sisobola kuzoogera nzigulamu nnyama yambwa nti somebody is getting owente advisor wente afuna miliyoni aga naye nga president yamuteere kategulemu okuteeka mundala I have to be nzirukamu okero nzigulamu mbwa munungiru kuliniwinga mbwa yange whenever I renew my contract renewing means for my dog sinze zogera mu bantu ndi mfuna sente mmeka abaganda bakugambanga nti omuka akola ki nti omukomazi ye mukomazi akomaga nga bamujereka mu Buganda omukomazi omuka akola mulimu ki why omwami wakola wa nti ye mu president yali ne babucha nga nfa kutunyamu basajja mumuleka kutunyamu tuli baana b'abantu nti banange mirundi afudde babadde akolera bamujje mukwate keesi ye muwerekere ku lugendo lwolusi nedda guruvu eyo no tebayinza kukwata ku this is not what I fought for. This is not why I went to school. I went to school to have a status. Leke mugoza according to me status ndibantedera neseko yanteka mu BMP ko jawanga agabazika kitaawe atule mu BMP neno bantadde mu BMP yomusubiri aliwozandi wajiri kitikosulire mbwezi fudde Museveni disbanded me and that's why I don't want to see him. Why is he going to bury me again? Let's just bw'olowooza embuzi bagisiba watali muddo abaagala embuzi kabagijiwo bamukola bagitwala omukazi aliwo amajjafu emboganda batugamba oyinza okukirabanga ekyali ekizibu naye nga advantage muhoozi okutwala atodde mu nsensi obi ate nkyakola mu gavumenti at my age 70 I want money from these people. Kayula namulebye munyirivu nnyo bo basajja balwandiye ekintu kyabwe paka lasiti era bagambe mirundi atukubye paka omulenzi ono ani ku bantu emyaka gyamaze nga mmunyabonya he must pay bw'aba tasasudde ajja kuwandagala envunyi mu mpale ng'asudde mu banne asegereza bugalubindi nakewuba mu mpale ajja kuwa ebigenge ajja kutambulira mu kagaali k'abalema ajja kubwa they must give me my money. I was watching them, I'm watching their meetings even last night. Gambling here and there. And there's nobody who's
what I want is money to go and do my thing. Chembuza timuhozi wa jata ina mulimu kaliza kuwa mkasa. Asagala mulimu. Uyagala chi. Waliwo obufumbo obukutamya okufumbirwa. Museveni yantamya gavumenti. Nti nyama bamukubya amagulu mama wange akekema bukekeme. This morning yangambi ate bambi bwabeera psychologically. Luli yayagala nnyo omusajja w'embalala. Kubanga yali ekigere kimuluma. Kati ate ngambye w'e Masaka. Ti omusajja w'e Masaka kati yanje byenkola. Naye nga nyaba akeke nga okwata miliyoni bino oziwa gundi oziwa kamiliyoni atalina kyabakoledde. Kyennakola Museveni kinene eyaniako enagesi enuka ko yaniamu nnyo naye ajja kusasula kuba yategeera nti sijjamu era naye yurupe nja bakwata ekizunzulutwayo ku mukolo tukubaga ne ku mukolo gwamu asooka ayogere gundi andi kakati nkubuulira let me tell you nabagamba anti kati bakulaze teri bya constitution abaganda bakugamba nti olumira kuli ogenda okukoza let me tell you teri mu nsi muntu atakola nabana okunyamu balowooza mbu nja kugendayo nakalema yaga nekakomawo nolinga kutta nebakomawo nyofiizo nenswera amazzi era muddemu nkubeera amasimu gamu benyondo nkattirewo bwajja kunyamu era nkomewo kubanga baba banje abaana 15 babatira buyendi kano nga nemulani akazunza olutwe kamba bo butambi mwe nga muwoze hege bali balowooza mbajja kunyamu hambo himo humiliate himo sirahimu ono kasasiro wegoze answera amazi sirinyangayo myaka 10 ate sirinyayo kati waliwo ndio discipline mukojja kususula byanyononedde nono kizunza olutwe yatta omwana wange nonya mukazi wange nebakuba omwana wange nebamugjamu amanyi nemugulu tujja kukubaganira mukasajja gwe kalenzi gwe wazijjangako jakemu nali bekalisa enyondo mutte namuleseddeko akakasajja nekapate gwe tumwebaze avoid ani nkubuulidde ensonga ya Nuupu is this not illegality not ki ye Bobi Wine yagala baalya nabo nti tagamba agoba mpuuga buli wamu ateekewo ababe oluseke lwa Bobi Wine ekibiina nyonzi yakifuula kiki this what it means nti takugamba nti temukituwa nga Nuupu naye kibeere mwana andeeterayo genda ogula ettaka osoloza obusuulu Bobi Wine agula ettaka asoloza obusuulu what you don't know what it means you are not saying nti toyagala kifo ekyo ng'owa Nuupu but you have a selected few bw'okyagaza ngono mulenzi ajooga abantu omuko ampaniseeko we wagula amajja mu mane alese ngoni gumunyamu mulenzi ani uyo gumunyamu next time we evaluate the people you take to state house analo kandi uyo mukonga naye alese dona amwadde miliyoni kono kewubi nga mwebuba kwani mutanda wa mirundi muyoga mwe nalirabe ku bwavu bukyankola kubeerawo okukwata okukwasigwa mulenzi gwe baga nebikondega ne Museveni wa anti kyakutegeeza he is not opposing nti we don't want to participate in the government we want to participate in the parliament naye yalonda anaamuwaako bwoba tomuwe musolo Bobi Wine singa teyafuna mukazi mukambwe singa abanja ekyali mu Nuupu abakazi ba Nuupu olaba mu Nuupu omukazi omukadde bagula eddagala ewakojja Kimbowa naye nga baba baliswala bweru aba Nuupu abakazi ba Nuupu nowange bamugoba mukadde ekyali mu Nuupu gundi yeyakiyimba wancekekyanga ebinyeebwa Solome wancekekyanga ebinyeebwa Solome wancekekyanga ebinyeebwa ekyali mu Nuupu ekyali mu Nuupu ebinyeebwa Solome baali bawagana kakati kwesokola omusajja nga mufumbira ayina amayido ate nagwattako ebyakimbowa tatta omuntu waliwo omukazi mu Nuupu bagamba nti sibanyi mulwadde ne bamutwala luddawa bamuyitirirako
abasajja kivula yalwala ekyali mu Nuupu ani mutani wange yasooka mu Nuupu n'agenda yavaayo adduka naye sibawaire tewaliyo basiyazi bancekecyanga ebinyeebwa Salome Abanuupu bancekecyanga ebinyeebwa abakazi bafungula ebikoyi mu Nuupu Nuupu nekwata pawa baana bato oyo wamusanze otya ani kubuulira nti yes fe Abaganda tukugamba kasoola bekintu ekirimu abaana abato batwakigobye edda okujjako nga balina guidelines anti kakati asobola naye lwaki monitor tetumalayo wiiki nga tetumuguze the paper collapse long time ego yeriko ate abamulize babadde bawaana let me tell you monitor tekubangako muntu ava mu east bebanenyini bawafula ekyo bakubyo dokita kani kakati kaleese maaso dokita kalinaki kakati kogera maaso ready eye segaka kazi kadisaka kwa nuligi nkakuba nenkayingiza wofi ready eye dokita kalinaki wa monitor ya mulaba era bayifulumye sente naye monitor lwakitaziribwa oba mugadi why don't you close the paper dokita kalinaki why don't you turn it into a health journal aliwa bebasoko mulaba yalaba mambo dokita kalinaki yalaba amambulu gayalaba kadaka inkudiramu kitawo yafa muto oyafa oli muto naye ate olupapula olutidde ddala you were mercenary. Why is it that the new vision of the two, a government newspaper which and this one which is half dead, which one would not ayina bakontakiti ngo bulwadde buze mu ggwanga era yasooka okulaba Kalusu do you see how Kalusu affects it? Naye lwaki temugavaaku? I'm going to carry out a campaign. Yagwa monitor close the paper. Omanyi ffe twaliko munno nali mu lupapula lwa munno neteekamu ekirango kya condom n'ekyosibon omubaka wa papa yatuyita yayita bayitisa bamunna I was young nabaga nti lwaki muteekamu ekirango kya North Korea kimuyirusa omubaka wa papa nabaga nti mbabuulize communism is the strongest enemy of the Catholic Church. Saagala bintu bya North Korea mu lupapula mu n'abagamba nti ekirango kya Osborne mukijjemu. We are not sister papers, sister churches. The only sister church we have, the Orthodox, omubaka wa papa abala zituyina era mwalimu mu lupapula muno ebyekereziya y'Abasodox omubaka wa papa yabikkiriza abamuno ne bamugamba nti ebirango bireeta yaga nti if you are going to use communist money in the only Catholic daily in Africa, close it. Si Cardinal Nsubugasani. And this was a vernacular newspaper. How did the purpose envoy see? What a minute of one good day. Day, honorable day, Simugale wo. Why did you Mugale over Sajamwe? Kubanga, you were mercenary, you have lost. But twin brothers in a Beticam. You have what? Your college, your college. Monitor is financed by the IGG's office. Yes, you're a Beticam, room courting, room. Beticam mufu. Tayinaki yakoze enobe yagenda mu zoo era ya failinga. No mu bluwale was a failure. Era najja bano olwokuba bawe tuli omwe. Museveni muguli enyumba ya milioni 7. Fe tuzigulya tuliyoko chovala tubatabukidde okuzika waffe nti mulijjayo nti oli wansoma obubaka bwa Museveni nga kati bwendi nti nyaba afudde musoma obubaka bwa Museveni bakubira nga yitafaali nkugamba yetazigobangako salitagobangako sente za gavumenti obukadde 10 oyo mukulu wange tabugobanga sisa waffe yali musomesa nga mwita Namuli naafa omutima yaga nti lwaki ye tebamututte bweru okumujjanjabanga abalala era nayogera mu bakungubazi nembaga nti me am in the government but I'm not in the information. Me what I would like
sikudya sister wange even if I had influence okumutwala wa ebweru naliowoozera ntuteeke ki ffenna tubeera abantu ne bankubira mu ngalo sali yakwata sente miliyoni 10 nazibaddiza ewaffe mugoba amabugo miliyoni 10 ewaffe tugagoba yazibaddiza era nze nazibajjako nenzigulyamu abatamiivu omwenge ewaffe miliyoni 10 wiiki ezi sente za gavumenti ewaffe tuzigoba nyaba afudde nga let me take this money's money for my activity kakati ojja kuwandagalako envunyu ojja kukubako ebiko mwenda mu nnyonyi ojja kukubako polio ojja kutambulirako mu kagaali k'abalema nakonekizunzula olutwe paka nga sente zange muzireesa compensation no compromise even God cannot reconcile us andi nkugamba let me tell you abaganda bagamba nti nakugamba nti wolumira kuli ogenda okukoza yes politics yenna tomumanyi nti let me tell you Obote yakola mistake nayagala Kakonge nga bamwagala nnyo I hear oba kyandoono oba kyandaani bamulimu ba senior officers babiri bonna banyolo naye one of them mwana wa Kakonge bakakonge bali babiri Museveni yamuwako obwaloko government ne beesimba ye ewaabwe bombire bagwa Kakonge yasomesanga mu Kerry University Kakonge omukulu ng'avuga ka vasi kuoga nataka kozesa ekirogondi but Kakonge musajja yali musajja mugezi yava mu university y'India ne master's degree Kakonge ngali very humble emunyolo humble man n'agenda abantu ba UPC ne bamwagala nnyo like me nti abantu bandimandinga nga babaka bwe bali ti omukugu navo wali ayogereko gye tuli kakati okujja nga era babadde buganya okwogera erinnya lyange akafetefete abantu bakafetefete akafetefete ke baba sente tomwogerako is you who is losing not me Kagabo kitegeza yasalira ddala Kagabo namwagadde nnyo nekasoma mu bujjanga nate njagala nkasimba oluyi bwe bagula obuguzi obwo ne babuteekawo master of ceremony tosobola kwogera nakusoma birango by'abafumbo oli master of ceremony ku mukolo njagamba mukozi obusajja empisa embi bwe bakawayo kakati Obote n'atya Kakonge Obote n'amugamba tugenda mu kalulu ka 62 ti gwe tofuna constituency oli secretary general coordinate era Kakonge yagenda mu West Nile nasula mu nsisira z'abantu ensi ne yeewuunya a man with a master's degree at that time 62 nga badokita babayamba buyambi ba year of parliament how many graduates do we have ezuka Kakonge kakati Kakonge Obote akalukagwa ayina 10 nominated MPs yamugamba nti ngenda kuyisamba 10 nominated MPs teyamuteekamu yateekamu n'abayindi the first person to go into exile in the history of Uganda was Kakonge. After being disappointed, Kakonge went to Nyerere. As we were celebrating independence, Kakonge was going on his way to Nyerere, the first exile. Kakati Paulo Mwanga yali mugezi nabagamba nti kali n'olusobola ekyamwezo bwa kadinali yasanga bagenda okuba kabaka nga kabaka akutte ku ekereziya nabagamba nti muleete ebyokulwanyisa byamwe emmundu takina emiggo mbisabire n'abirinnyako n'akubira Kakungulu esimu leadership emerges during a crisis level abakulembeze bwe balabikira kakati Paulo Mwanga agamba Nyerere nti nedda nze yannonze nga MP Kakonge atwale ekyange nze ngende emisiri nga ambassador that's how Mwanga gained influence in UPC yaleka ye ekifo kye nga baga ntugudde nze nagana okugenda mu opposition Bible yetulaga Katonda bwe yakema abantu Museveni yankema nagana naligeze mu opposition nga nimpala kulongo this man from Zana cannot have not only defeated you buli kimu kyonna nkikubye nenkikugjamu anajivuna sekewanga na sekeko has been reduced to a dove andi kakati nkubuulira nti
nga Obote bwe yateeka Konge ne Bobi Wine bw'atyani bw'atya Mpuuga yes Obote bwe yateeka Konge n'aleeta Grace Ibingira yali amuwambye ono gwaleeta gundi oyo omwana ali stable Zaake ani yamukuba amujja Musule e Rubaga ekizibu kya Zaake kiri kimu nti taata we mu butasoma bwe ng'abagagga bwe babeera yaleeta amazzi mu Mityana nga is a monopoly of water zonna Butebo talina kukola but he failed to negotiate with the water. Pay me. I helped you singa yagenda wa Museveni yali zimuwadde instead of using Zaake to fight government. Butebi yaligeze wa Museveni n'amugamba nze nakuyamba nenkwata sente zange nendeeta amazzi mu Mityana which was illegal. It is water which has a monopoly of supplying water. But in absence kubanga yo Museveni abimanyi nabaganda Museveni yagamba mutani wa Ben nga minister wa gundi investment oba Museveni agenda e Rusira nasanga abantu mu katale akali mu road reserve n'abawa amabaati najje wazana ku katale akali mu road reserve n'abawa amabaati oyo mwana n'agamba mutani wa Ben nali njogera naye nemugamba nti amabaati gabawo nti sijja gabawo lwaki abawakisi bagaye nti kali mu road reserve nemugamba Museveni tomutegeera. Museveni creates a contradiction to solve a problem. Where was works? Did we have any time when we had no minister of works? How did these people become encroach on their land? Baba works babajjewo wano bafunye gye bakola ki gye babatwala. That's Museveni. Amabati yagabawo ate tebamugoba nemugamba gabawe n'agaana ne bamugoba oyo mutani wa Ben namugamba ne mumulowooza nti Museveni musiru olowooza ye tamanyi nti kali mu road reserve akewazana tamanyi nti kali mu road reserve. You see, is not informed. Nabagamba nti waliwo ekisajja ekisiru kyali kimweteekako abamawulire bakiwandiikeko nti ebyo bisajja ebyamaanyi nakigamba you give these people money. Your Excellency, I don't work in a cash office. Go back to Kampala. Kubanga tekyategeera omukiza gwa Kirema tekyategeera nti gwe sente zijjeeyo aba cash office tebannatuuka basabe miliyoni 5 owe bano kyawunga n'akigoba akankuwe akala tugende oyo Mukama omulaba. Mukama yali PPS wa Museveni agende Karamoja yaba Karamoja babamanyi abawa nti ne bali embisi ne bagira omusayi ne bakola ki kati mukwagala okulya sente oyo Mukama president agenda e Karamoja abagamba nga sinnabasikana yasikana ngeki ayogera nabo ekiro n'abalaga emundu n'abalaga ti mugende muli emmere. Mukama yabatwa yali esowani y'omuceere n'ennyama. Did you get that? No. Baaka tu Kampala abasajja ne bagamba nti baalidde emmere Omukaramoja omutwale mu woteeri ezo Mukama ekyamugobya yawa Abakaramoja abatwala mu woteeri mu kifo ky'obbawa ente yalibuuzizza nti whenever there is a meeting with the president abawaki what does the president give you? Yalifunye ne sente ezikula ente bali ne bekubiramu omusayi gwabwe. The only humble man I saw was Sale. Sale yambuuza tugende eggulu nga tuli mu helicopter president amuyisa eggulu. Where does Muzeeyi sit? Nga tayinza kutuula mu kifo kyani naye oyo mulo